Olunaku lwa Sunday alawukede TV1 njagala nkubuuzeeko era nkwebaze gy'osobodde okukola olunaku olwaleero. Kulisaayo nnyo munnange yakedde n'ogendako musinzizo okwebaza Katonda oba okumusaba ate tukkiriza nti by'omusabye yajja bikuwa ne by'omwebaliza ajja kwongerako. Nze Ssanyu Robina Mweruka. Munzikirize nsooke mbakuliseeyo mu kwaya competitions eza kwaya ezaali ziyimba ennyimba ez'abajulizi. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abajja mu bungi. Kati nabagamba nti nja kudda ku Sunday n'omuntu omulala, omuntu w'abantu. Wali otuddeko awo ne weebuuza nti abantu ababeera awo nga balumirirwa abalala. Abamu ne mutuuka n'okubyogera nti tebalumirirwa nga tebalina kigendererwa. Era agenda okuvaayo n'ayimirira n'agamba kati nalabye keesi eno mugataliiko nfuufu. Ono omukazi baamunyigiriza, ono omusiraamu baamutuntuza, ettaka lyono lwaki baalitutte nti babeera nabo baliko bye babala. Naye gwe wali ozeekaawo omuntu omutima gwayimiriramu n'agamba kati kannyingire mwene embeera oba mwene embeera. Nze nzirawo neewuunya kubanga abamu ku ffe otula butuuze ennaku nekkwata naye n'ogamba nze sijja kubeerako kyenkola. Gwendeese mu program omuntu w'abantu takola ekyo kyokka. Ono muwi w'amagezi mu layini ey'amateeka mu kibiina ekya Democratic Party ekitwalibwa bagamba Ssenkagale omukulu Norbert Mao. Yadde ng'abamu era muddeyo ne mubyogera DP weri teriiwo. Tubyogera kitono tetuli bannabyabufuzi. Naye olw'okuba ndi ne munnamateeka alungamye ekibiina ekyo ajja tubuulira nti wamma weeri kati eyimirira bweti egwa sayidi eno n'eno oba yeetengeredde. Ndi naye olunaku olwaleero. Gwe nkuleetedde era muwi w'amagezi mu kibiina eky'abannamawulire ekya Uganda Journalists Association oba WUJA. Eyo naye ebyayo tubiwulire oba birungi oba bibi. Kanso anaatubuulira. Ndi ne Kanso Erias Nalukoola. Munnamateeka, muzadde, mulungamya, ate era motivational speaker. Kanso. Wangi nyabo. Naye simye okuwuliza. Nange ndi musanyufu nnyo okubanga muzzeeko wano ewaffe ne mutukyalirako. Oba oli awo tunyumyemu. Basebo ne bannyaba abali eyo abatulaba ndi musanyufu okubanga kwemuli ku Bukedde TV. Mfunye okusoomoozebwa leero. Ate kuliwa? Omanyi abantu bangi bayaayaana okwogera. Oli olumu n'abanga tebaamuwadde na kwogera n'agamba temumpadde kwogera nze kojjawo w'abaana. Naye bwe bamuwa akazindaala ayogere n'agamba bye nandyogedde aboogezi abasooka babyogedde. Olumu n'ayogera by'ayogedde n'akola ensobi. Bw'oba tonnayogera gwaba mukama w'ebigambo byo. Bw'oyogera ofuuka muddu wa bigambo byo. Kati bangi abali eyo nga babandaba bagamba oyo nno ye bamukyazizza yeesiimye. Kumbe nze nfunye kusoomoozebwa. Oli ku bunkenke. Ogamba bye nayogera simanyi bigenda kulekawo eggwanga. Bw'oba osirise ne bw'otuuka ku mukolo ng'oli musirifu n'otuula awantu abakulaba balowooza omusajja mugezi. Oba oli n'abuuza oba mugezi oba musiru. Teri amanyi. Naye k'oyasamya akamwako n'oyogera olwo n'obakakasa. Ne batandika okujajinga. Nti nno oyo nno obwedde asirise. Tali mu mpeke. Kale olumu bw'osigala ng'osirise. Tewejjusa. Osigala n'emirembe gyo. Naye ate yatugamba Dr. Martin Luther King Jr. nti olumu bw'osirika ate gwaba omubi. Bwe yali alwanira eddembe ly'abaddugavu yagamba nti tetugenda kujjukira amaloboozi g'abalabe baffe naye akasiriikirize k'abanywanyi baffe. Era alina awamu we yagamba nti okufa kw'omuntu kutandika mu kiseera ekyo waasalawo okusirika ng'ebintu by'ensonga bigenda mu maaso. Kyova olaba olumu okwogera kwetaagisa. Nina munywanyi wange yagamba bw'aba alwana olutalo lwe oba ng'alina amusoomoozezza gwe yeeyita mukwano gwe n'osirika busirisi n'otunula
agamba abakubuusabuusa wakiri baako nekyogamba. Waliwo ebizibu ebijja ng'engeri y'okukyeŋŋanga olina kussaako busaka mwenyo n'otambula n'ogenda. eyo embeera naawe yali ekutuuseeko ng'olina kussaako kamwenyo n'omwenyaamu kanso n'otayogera n'otoleetamu luteeka yadde. Omanye ebizibu ebitutuukako bifaanagana ffenna naye engeri gye tubyeŋŋanga eyawukana. Waliyo n'omusango gw'osobola okuwoza mu kkooti ng'olina kubanga ebigambo bitono ng'omuleka omulabe w'omuntu wo n'ayogera ebigambo nayeekuba. Waliwo lw'owangula omusango nga tobikudde bibyo ng'obikudde bya mulabe wo. Kisoboka. Kitegeeza n'okusirika kulwana waliwo ate okutongole. Ndi ne kanso Nalukoola olunaku lwaliro tugenda kuba tutambulira mu luteekateeka nga twogera ebyo eby'amateeka era nga kanso no gwenkuleetedde bw'oba gwe mu feesi yo mupya njagala ojjukira omusango gwatogikwatako 120 mu bracket mwe bateeka bba togikwatako. Be bamu ku baayimira ne bagamba nga lwaki ffe tugenze mu mbuga kubiwakanya kale ne babasingirayo ne tugikwatako mu mirembe naye nga y'omu ku bo. Kati ate era kanso ono ayina nze wensinga okumwagalira ennyo byonna abikoze naye ayina bw'alumiriza buli dakika n'agamba omuntu yenna wandiraamye. Stories tuzikola mu mawulire ebintu ne babikaayanira ebintu gwanolaba nga n'abantu abali ab'amaanyi mu ggwanga naye nga babirese ebintu kati ne bitandika okugenda anyhow. N'agamba wandiraamye era mu mboozi yaffe tetugenda kumalako nga tetubyogeddeeko. Njagala otuule okkalire tunyumye. Kanso njagala otunule mu kamera wali weeyanjulira akulaba gwani baani abakuzaala era bakuzaala wa. Webale nnyo. Bwe nazaalibwa omwami n'omukyala Serugooti natuumibwa erinnya erya Luyimbaazi Elias. Luyimbaazi oyo taata wange muto gyali mwe banzibula naye erya Elias enjogera yali entuufu lirina kubeera Elias mu luzungu olutuufu. Fetukuba mbogo Elias. Elias lyerinnya. Ku kyalo gye nazaalibwa eyo baalisalangako nga bagamba Yas. Abalala baawuliranga Yas ne balyagala okulimalayo ne bagamba Yasini. Naye nga olina kwetuumira kyayagala. Taata yantuuma Luyimbaazi Elias. Elias litegeeza ki? Eryo nno linnya kkulu nnyo lyerimu ku mannya g'abannabbi Katonda be yalina. Nze erinnya lyange lyava kubamu ku bannabbi nga bw'owulira nabbi Yahaya omanyi mmwe bwe mumuyita Isaya John. John ye Yahaya. Yo yaliwo mu kiseera kye kimu ne Yesu eyabatiza baali Bayudaaya era yeebuuzanga nnyo ku Yesu bwe yafunanga obubaka nga abutegeezaako ku Yesu Yesu n'abukyusaamu mu phrasing mu ngeri gy'aba abyogeramu era lwate amwebuuzaako lwe baamutemako omutwe. John baatemako omutemu omutwe mu Abayudaaya. Kati naawe oli nnabbi. Erinnya lyange anti era bagamba ebikolwa bitambulira ku linnya. Nga bw'olaba Daawuda olwo basiraamu bwe bamwogera Daawudi nga bw'olaba Sirimaani Solomoni ye n'erinnya eryo erya Elias linnya lyanna. Naye wali abali kuyita obulungi bwe batyo. Weebali abamanyi okwogera Oluzungu. Kati nga wayise ebbanga nga nazaalibwa dda bwe tugenda okukyala ewa jjajja ekirya Mulondo e Bulemeezi jjajja Isirayiri Kiggwe n'alyoka antuuma erinnya erya Nalukoola. Eryo lyava bamu ku bajjajja ba kitange ye yali Nalukoola. Oyo yaziikibwa Kasengejje wano mu Wakiso. Mu Wakiso. Nate obutaka obwaffe kati famire yaffe erimu abasiraamu n'abatali basiraamu.
abasiraamu baziikibwa Mmende mu Busiro, abatali basiraamu ekiwayi kiri kwe kyava baziikibwa Kasengejje. Nazaalibwa mu Kirokole, ekyalo bwe kiyitibwa Kirokole zone, omuluka Kawempe 1 parish, guyina ebyalo 4. Nasomerako Kyerima Umeya Primary School mu Butambala, nasomerako Kawempe Muslim Primary, nasomerako Naireses kati yafuuka Kinaawa High Kawempe, nasomerako Kawempe Muslim Secondary, nendyoka nyingire Makerere University. Wano mu secondary wetikira obu points bonna n'obumalayo 25. Awo nga nva Kawempe Muslim. Nensomerako ku LDC. Mange Nantongo ate ye yazaalibwa Masaka. Masaka ekyalo bakiyita Kyali, kati yafuuse site. Njagala nkubira ekifaananyi awaka wali wafaanana watya? Mwakolanga mirimu ki okubeerawo ng'abaana? Ye bazadde bamwe bo baali bakola ki? Nze nagenda okutegeera nga nazaalibwa mu nnyumba yali ya ttaka e Kawempe. Katusooke tuwummulemu. Kanso we tuwummulidde ng'omulabi waffe oli mu kumutegeeza, mbadde nkugambye onsiigira ekifaananyi awaka n'oŋŋamba gwe watandikira otegeera ng'olaba nnyumba ya ttaka. Ye mwe nazaalibwa. Nina jjajjange Sheikh Alifani Kiyaga Omuzukuuli yagenda okulunda embogo dda mu 1971 nga tekirowoozebwa nti nnyaba alisanga ne ssebo. Omuzukuuli? Tokimanyi, ffe tuli bazukuuli. Abazukuuli obusiraamu bulinamu abantu ab'enjawulo. Butusomese nze era sibitegedde. Waliwo abakkiriza nti bwe bamala okusaala esswala eya Jjuma baddamu bwe tuba tusaala buli lunaku tusaala esswala 5. Waliwo ey'okumakya, waliwo eyaawo mu malya g'ekyemisana ye Zuhuri, waliwo ey'olwegguloggulo Asuri, waliwo ey'akawungeeza awo ku ssaawa ng'emu bagiyita Magaribi, essemberayo ddala bagiyita Isha. Naye bwe olunaku olwa Juma tusaala Juma yokka mu kifo kya Zuhuri eyo ssaawa nga 7 awo tusaala Juma. Naye bwe tusaala Juma kiba kiwedde, tetusaala ki Zuhuri. Naye waliwo abasiraamu abagamba nti wadde Juma tugisadde ne Zuhuri tugikole ki? Tugisaale. Waliwo entaputaawo. Kati be bamwe abazukuuli. Bwe tumala okusaala Juma ate ne tusaala neki? Ne Zuhuri. Nti singa walibeerawo ekiba kitawaanye mu mweri nga waliwo obukwakkulizo obutatuuse, Zuhuri ebikava eno nayo tugisaale. Saagala kutwala buziba. Ate nze ntya nnyo okumanya ebintu ebingi. Bagamba n'ebikubuziwa biba bingi, kammanyeko ebitono. Kati jjajjange oyo Omuzukuuli yali musajja mumanyi, nga wattutumu, nga mugagga. Era bwe nali njogera n'abeewaffe, kitange Muzeeyi Sserugooti yaŋŋamba nti oyinza omugeraageranya ku Seeka Muzaata ow'ebiseera ebyo yali teyeerya ntama. Naye we yagenda okuviira mu bulamu bw'ensi eno yali akoze eby'obugagga bingi, ng'ekimu ku byo weewe Kawempe we nazaalibwa, nga yaleka nako ennyumba eyo ey'ettaka. Kati obugagga bw'ebiseera ebyo baabupimirako ki? Kubanga bw'oŋŋamba nti ennyumba nga ya ttaka ate nga mugagga baabupimiranga ku ki? Ennyumba ezo z'olaba abantu abalinga beerwanako baazimbanga ennyumba ez'essubi. Naye nga be b'amaanyi. Oli nga yeerwanyeeko n'azimba enju ey'essubi. Naye waliwungawo ekiseera abantu ng'oli bw'azimba enju n'ebaako amalebe. Omwamba, enju y'omwamba ne bagizimba nga amalebe ge baasaze. Gano ge tuyita ku Masaka Road nga bataddemu lumonde. Batunda lumonde. Ago nga baalisaze, nga baalisala ne babanga ge bajja baseresa. Ng'oyo naye teyeepankirwako.
nga ye wettegula wakati kati ate yajjajjange yo yali yazimbibwa n'empagi n'emmuli n'obudongo ng'era bagisiigako n'olufufu naye nga y'amabaati. Jjajjange yali mugagga. Bwe nkugamba omuntu eyafa mu 1971 ng'alina ebbaati ng'ennyumba bagitukola bulungi olufu nga yagizimba nga jjukira teyagizimba 71 wabula 71 yafiira. Ate nga yalina ebyobugagga ebirala ekyebande eyo ng'alina eye mu mukono mu mpigi kati wana wafuka Wakiso kuba n'emmende ku butaka bwaffe era nayo nga yeyagulayo. Jjajja yali mugagga ate nga ffe twali bannaggwana okuva edda kuba jjajja wa kitange yali mukwano gw'omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga. Nze nakula mpulira nti jjajja wa kitange bamuyitanga Musa Sungura. Kakati nze saafaayo nnyo kwebuuza fe ab'Emmamba ate abaatya Sungura okutuusa wano jjo ly'abalamu mu 2017 awo tuba tugenda eyo Bugisa okuwoza omusango ne kansolo wa Kafuuzi nga tunyumya ebitukwatako ne mubuulira ku jjajja wa kitange ne mugamba ye yali Musa Sungura n'aŋŋamba yina Lukoola Sungura kitegeeza Wakayima. Kati erinnya lye yali ani? Bwe naddayo eka ne mbuuza taata n'aŋŋamba erinnya Sungura lyali Paatiike litegeeza Wakayima. Abawarabu be baali mutuuma kuba yawangaaliranga nnyo mu lubiri. Kati ne mbuuza ate erinnya lye ery'Abaganda ye yali ani? N'aŋŋamba Kimbugwe. Senga n'anziramu n'aŋŋamba eryo nalyo yalijja mu lubiri kubanga yali mukwano gw'omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga. Ne mbagamba temumpalya Mmamba kati nange kambeere kumpi n'abalangira. So oyo naye yali naggwano gy'omu ku bakulu abaabeeranga ne bwana mukulu mu nsonga z'okutambuza obusiraamu omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga. Ewaka waffe ffe tetwali bagagga. Naye already muba mwali bagagga nga saabe si ssente nga muli bagagga banyumba bagagga abalina ettaka eritali lya mulundi gumu kuba jjajja yali yalikola. Kitange yakolanga eyo mu Owino. Kitange yali ng'asuubula lumonde kati tamusuubula. Era nze sisobola kuyingira restaurant ne mbagamba nti bampe lumonde. Namulya nnyo nga ndi muto namuvaako kati. Twalyanga lumonde. Yakutama yakeeta. Namwesonyiwa. Naye ng'ate era ffe olw'okuba awantu waffe wali wawera eka namba n'okulima twalimangako katonotono. Awo waffe mu Kawempe. Maama yakolanga biki? Mange yayawukana mangu ne taata. Naddayo e Masaka ng'atuzadde abaana 3 ewa taata. Nga nze mulenzi omukulu nanzaala n'abaana bawala 2 naye anzirako yagenda okulunda embogo. Taliiwo. Mungu amusaasire. Naye lwakuba yazaalayo abaana 2 bo tubalina. Okay. Tunyumize ku kutandika okusoma awakaawo byali bitya? Natandika okusoma nga nsomera Kawempe Islamic Seminary ewali ekyaddondo. Ng'osoma ddiini oba nga ogenze kusoma bino ebya curriculum yaffe? Byombi. Okay. Naye nasomerayo katono. Nasomerayo katono ne ngenda okubeera ne jjajjange. Naye nga nzijukira ebiseera ebyasooka nga ndi mwana muto ng'era abaana abato abalala nga ndwawo okutuuka ewaka nawange ensonga z'okuba nga mperekeddeko abaana abato abatamanyi waabwe. Naye olumu nga nange ewaffe wazibu okutuuka bwe mba nkuttemu mu kkubo eddala. Nalemalanga nzijukira twalina omuwala gwe twasomanga naye nga mulema. Naye nga obwana buŋŋamba bwe twabanga nabo nti bw'otunuulira omulema olemala. Nga bw'omanyi obuto. Mu buto nga bagamba ne bw'osonga mu malaalo olugalo lukola ki? Lulemerayo.
nzijukira nga tuli bato natwalanga ebyokulya mu container olumu omugaati naye bwe gwabulanga nga bateekamu omummonde. Waliwo omwana yali mukulu kunze ng'abeera ku mulirwano. Olumu tuba tutambula tugende ku ssomero n'aŋŋamba tufune awantu lumonde oyo tumusuneesune afuuke omuceere. Era nakati bwe musinkana kye kimu ku bintu ebyekite nnyo kati mwamusunaasuna twamusunaasuna afuuka omuceere naye ne gutafuuka yannimba era bwe musinkana. Kati olina ne wali woogambye mbu wale malanga kati wakikolanga otya? Anti nga bw'otunuulira nnyo omulema olw'okuba banno bagambye nti olemala ng'okiwulira muli ng'olemadde era nga bw'oba otambula ewaka ogamba taata nti nalemadde akugamba ng'otambula bulala daddi nalemadde kuba natunuulidde omwana omulema. Obwo bwe buto bwe bwabanga bwe bakugamba nti bw'osonga olugalo booti malaalo lugaanirayo era ogenda okuwulira nga lulina engeri gye lugaanirayo. Yabanga mindset. Ndi ne Council Elias abanaye Elias Elias kale njadde rehearsinga nga nvudde ku show Elias Luyimbazi gwe ndi naye mu program omuntu w'abantu no gwenyumya naye mumulaba kati mbya bunnamateeka naye y'omu kubakubako ennyimba eyo ne Bobby ye ennyimba kyazijukira sikyazijjukira olimba kansi Bobby yazijjukira kati wali rayita wali ki nali ragamafini nga nawe osiba malaasi nedda gwe walinga bwotyo anti kati olaba ontwala eno n'eno kati olaba bwe nali nkyasoma katuumulemu tukomewo nga batunyumiza tovaawo tuwummudde Council mubuuza baabitugambye eyo Council nti wali toyagadde kuyimba woowe naye kati bino bye wajjamu bye byatulemesa omuyimbi w'eggwanga wayimbirawa? Nayimbira ku Texas pub olumu bagiyita Park View. Bwe nali nsoma nalemererwa okusoma. Mu kusooka mu buto bwange nayagala nnyo okuba munnamawulire. Bwe nalemererwa okusoma kuba nasoma ne ntuuka mu siniya eyo esooka nagiyita ne ngenda mu yookubiri n'enkomaawo. Nga fiizi zibuze oba nga ggwe ng'omuntu tokiwulira? Nga fiizi zibuze. Nasomera bwe nava Kawempe Islamic Seminary nasomera Ekyerima Umeya Primary School. Naye oluvannyuma ne nvaayo taata wange yanzijayo manyi nalinga mpita nnyo. Nze nali mu kusooka nga siyimba mu kwaya ya ssomero naye nga ntontoma nga mmanyi okutontoma. Kati olumu ku speech de natontoma bulungi DEO wa Mpigi nampa basale ya mwaka mulamba. Ng'osomera bwerere? Nsomera obwerere. Taata nanzijayo ku ssomero lya Kyerima Umeya Primary School nankomyawo e Kampala. Nga tayagala otontome? Anagamba nti kirabika ndi mulungi nnyo abaana mbasinga nnyo. Kati nagamba ojja okompitingire Kenya? Nagamba nkomewo e Kampala nsobole okuvuganya n'abaana baayo nveeyo Ekyerima. Ekyerima jjajjanga azaala taata gye yali yafumbirwa. Kuba jjajjanga azaala taata yali akyali kijuujulu baawe jjajjange we yafiira. Kati eyo gye yafumbirwa gye yantwala n'ensomerayo. Naliyo ne mwannyina ze yali anzirako Salima Nakazi. Nasanga essomero nayambala engatto nga ngenda ku ssomero nenzira nga nzikutte mu ngalo kuba abaana baayo nasanga bonna batambuza bigere. Kati ng'olaba oswala? N'ensomerayo naye bwe namala okubanga ndi mulungi taata nanzijayo nanziza e Kawempe. E Kawempe n'ensomerayo okuva mu P5 n'entuula P7 nga nfunye first grade. Nga muzeeyi ssente azirina azeekakasa? Ssente zaagaana. Nga za buwaze ate oba nze gwolaba mock za P7 saazituula saazikola. Ekyemu wange Haji Kibedi Nkuutu yalinga discussion oba quiz batutuuzanga nga bakubuuza ekibuuzo n'okiddamu. Kati bambuuza ekibuuzo what is the difference between tendon and tendril?
nenkiddamu bwe twamala discussion ne bampita ekyemu nambuuza oyina obuliri osobola okugenda obuleete osule nga wano nensula awo ku ssomero mu Kisulo nempita nenfuna first grade ne bampa Kawempe Muslim gye ssaasomera. Kati Mooko ate lwaki tewamutuula? Saalina school fees. Kati this was an opportunity nga Mooko zikulemye okutuula. Ziganye kati nensula mu ssomero mu Kisulo bampa buwi okusula mu Kisulo nga tusobola kwa omwana omugezi ajje. Yes. Kati bakuwe Kawempe Muslim ate togenda. Bwe bampe Kawempe Muslim saalina ssente zisomerayo. Nengenda ku St. Paul Empererwe gye nasomera senior 1 first term. Second term saagisoma. Nali nkuba bloka nsomera abantu amazzi nkola obwa pota eyo waffe Kawempe. Nensoma third term essomero yali yatandikibwawo omwami Senoga yalinga akola mu Bank of Uganda nga baliyita Civic Fumbe secondary school era eyo waffe mu Kirokole. Nensomerawo third term senior 1. Muzeeyi Lumonde yali takyatambula. Oba mwali bangi. Bintu by'okusuubula eyo si byangu ng'osuubula mu katale si byangu. So bwe namala okusoma senior 1 nempita nengenda mu senior 2 nendekera okusoma. Kati bwentyo bwe ngenda okukola ne taata wange Haji Mubiru Asumani yakolanga mu paaka empya lock up bagiyita 108 we twatundiranga engoye. Kati awo akawungeezi nga nyinyuse emmotoka zaabanga zakulwanira kudde Kawempe. Kati nga negayazaawo ku Texas pub gyeyo gye nsanga abamu bayimbi kwe bali abamu baafa abalala bagenda kulima oba abalala bakola bayimbi kyabo kubanga tufe twategeddeko Bobby. Baliwo abaliko abayimbi abasanyusa ne Amoti kwali Padde Bitama ye yafa y'omu ku be nasangayo. Honorable Nsereko yajjangayo naye nga ayimba nga ye Mentoni Prince. Walingawo abalala nga Kid Fox oyo ne Mosi yalingayo. Kati gwe wali weeyitaani? Nze yasooka okuba dokita mu bayimbi ba wano mu Uganda. Nga ne Kamiri tannafuuka Dr. Kamiri? Nze bampitanga Dr. Dandi. Nga ndi muzibu. Kati Dr. Dandi Dr. Dandi wajjiranga mu nnyimba ki? Kati nze nalinga nnyimba nga Shaggy. Kuba byali biseera bya kukoppa abayimbi nnyo. Bw'otunuulira bw'olaba kati nga olaba Bobi Wine oyo yali nga ayimba nnyo nga Omujamaica gwe bayita Jamaican Bounty Killer. Oyinza okuba tomuwulirangako. Naye obuyimba obwali butunde nnyo bwali bwa Chakademas and Pliers. Kati balina omuyimbi, waliwo omuyimbi Bobi Wine gwe yayimbanga naye nga bamuyita Master Parrot. Kati nga bayimba nga bajja ne bayimba obuyimba nga Bobi Wine ayimbanga Chakademas oli nga ayimbanga Pliers. Smarter, woman smarter, That's right. Abalala nga bayimbanga Buju Banton. Bantu bayimbi balinga bayimba. Kati dokita bakusasulanga sente? Walingawo omusajja abamumitanga DJ Jim bangamba yafa. Ye yalinga akuma abayimbi talanta nga anoonya okuzimba talanta z'abaana. Era nga bajja ne bawandiika buli omwana ayimba n'ayogera ne instrument mwana akubira. Nga mumusasula? Kati eri mwali mukikola for fun just? Yes. Kati ate ng'eriyo eri Sabrina's pub.
Sabrina's Pub kati ate yewaabanga abantu nga ba Juliana bakukuli bakizo pozi oluvannyuma ne wajjawo Deviate awo kati yembeera bwe yaba naye nga babanga organized balinga ebbaala yaabwe ekola kubanga ebbaala abeera n'ebyokulya n'ebyokunywa kati ate bano abayimbi bazze ku entertaininga abantu ekitegeeza mmwe wafubanga kusanyusa abantu ne bakufuuwafuuwayo bakufuuwa naye ng'ekimu ku birimu nti walabanga abantu abasituka kati nga Jose Chameleone yasituka naye nga yabangamu olinga akusportinga walingawo muyimbi nga bamuyita Shanks VVD abamu bebaali abawaggulu Ragadi Shanks VVD Ragadi n'abalala awo naye olwogenda okulaba kati nga Chameleone Shanks VVD yamukwatako ogenda okugira ati nga Chameleone ali mu kuperforminga ku stage ne Shanks VVD nga Curtain Raiser mu show ya Chakadema gwe byakulemerawa tewalina talenti byaganirawo teri yakusportinga nabeera spotted Shanks VVD yantuma ngende muletereyo recording yange naye ebintu ebyo kati nga bwe ngambe nti nze nali nkola ng'ate tekyali nti business nedda wabula kyabanga okunyumirwamu era bwe yali ayogera nange Shanks VVD yambuuza ddala oli serious ne mugamba ndi naye ebiseera ebyo n'okufuna obuvunyi gy'orikodingira nga wabbeeyi gwe kitwale kale nti oba emitwalo 5 nti gisobola okurikodinga oluyimba naye ng'emitwalo 5 mingi ebiseera ebyo wekkakkanya otya okulaba nti awaka nsigala mbeerawo nkola ate ne vision ye ey'okusoma n'otagisuula olwo nali sibeera awaka waffe waagaana nali mpangisa opangisa ku myaka emeka wali wazeze 18 ndaba kizibwawo nanti obuvunaanyizibwa bukujjira obulamu bwazitowa ewaka ne wagaana nengenda nempangisa nembeeranga ne sisita wange nze okuddayo okusoma sisita wange ng'amaze kufumbirwa omu ku bantu be nayagala ennyo era omu ku bantu abasigala nga bakuuma essuubi lyange kankubulire Bobi Wine n'oyo Master Parrot bwe bajjanga okuyimba akawungeezi nga bo bava ku ssomero yavanga eyo kittante nga mwegomba nnyo olw'okuba ye yagendanga n'asoma ate nga mubanda ate ng'asoma ekyali kinjagaza okuyimba kwali kuba nti ekirooto kyange nneme kisuula nali njagala mbeere munnamawulire njogerere abantu abatasobola kweyogerera kakati ekintwala mu kuyimba nga mpulidde obuyimba obuli revolutionary nga aba Bob Marley nga obwaba Buju Banton nali njagala kuyimba revolutionary music. Yes. Ate nali nanga kulowooza nti siddemu kusoma omanyi olumu bwe twali tuve Kawempe muziri mu primary nali ne mukwano gwange Umaru Mayanja ne tusanga omutamiivu ne tumusekerera naye nze namusekerera nnyo ng'oseka ki bye yali akola mutamiivu n'agamba gwe mwana gw'onsekeredde naye tojja kusobola kusoma omaleko ojja kulemererwa kyabeeranga mu birowoozo bankolimira bwe natuulanga ku graduation party nga mpulira nga neegomba okubeera ng'oyo gwe batikkidde nnyo nze Sanyu Robina Mweru katoli ne Council Luyimbazi tovaawo Council watuwumulidde omulabi waffe ng'oli mu kumutegeeza watuula P7 mu 1994 n'osooka ebyokusoma n'obivaako mu bufunze n'oddamu okwagala okusoma mu 2001 olw'embeera ezaaliwo munze nenjagala kwegamba ntunulamu okuze nno olw'okuliridde obwana obuto bujja obugenda awo mu siniya 1 siniya 2 obumalirivu obwo kyekyakuli mu bwongo kanzireyo ntuule nabwo nga jajja waabwo nzireyo sifaayo kye baŋŋamba nzireyo ku disprovinga mutamiivu eyali yaŋŋambye nti oli mukolimire. What was rotating in your mind? Kati mu bulamu bw'ensi eno
olina byolaba nga bw'oba oyagala obituukako waliwo ekkubo ly'olina okuyitiramu. Buli omu bw'aba alina ky'ayagala azuula ekkubo nga ly'alina okuyitiramu. Kati gwe bw'olaba nze njogera nembegerera nafaanana maama wange, gw'olowooza nsobola okuba omuyimbi wa takisi omulungi, kubanga olaba kondakita wa takisi ayogera ebyalo bingi mu kiseera kitono. Kati nyinza okuba bbo w'abasaabaze nga mbayita, naye ate bwe mba njogera empola empola omulamuza mpuliriza, kuba buli ky'oyogera mirundi mingi aba akiwandiika. Kati olaba obunafu bwange mu kwogera nga nembeggerera, omuntu ayinza okulowooza nti sisaanidde, naye ate ne weesanga nga gomaanyi gange. Kati eno mu ngoye wali olembeggera nga bakasitoma tebajja? Nali siziyimba, twateekangawo buteesa awo ku luggi ku display ne tutunda. Bingi bye nayagala bibeere mu nsi. Nze ndi muntu azze nga neegomba, bwe nsanga abalwadde nga batudde awo bangi naye nga ndaba abasawo tebafaayo, muli ne mŋŋamba bannange oba singa kale mbeera omusawo. Bwe tutuula mu takisi tutudde batutuuziza bana bano ogenda okulaba nga bakwongera owookutaano. Bannange singa kale oba nali musirikale. Nakizuula nga neefumiitirizanga ebyo ne ŋŋamba singa nange ninako kyenfuuka. Kwe kwagala nzireyo nsome mbeereko omuntu ow'ensonga asobola okuyamba. Olwo kyalina dream yo nzireyo nsome nfuuke munnamawulire, oba awo n'ebirowoozo bitandise okukyuka? Nakirina eky'omunnamawulire okutuusa lwe nayita siniya ey'okuna bulungi, kuba n'abantu abandaba nga ŋŋenda okuddayo okusoma tebakkiriza nti ŋŋenda okusoma, nga balowooza ŋŋenda okugenda ku ssomero nkwana obuwala. Jjukira olinamuko n'obusente bwo, otandise okukolaakola. Nga te ntandise n'okufuukamu serebu. Ennyimba oyimba raga? Nzijalawo n'ennyimba obuyimba bwa Shaggy, Mr. Bombastic. Naye Olevo yakutambulire otya before performance nga otuganye nti wayita otudde mu class, abaana b'otudde nabo si ba myaka gyo? Bwe nagenda ku ssomero bambuuza class ki gye njagala okusoma, ne mbagamba senior 4. Gwali mu mwezi gwa May nga omwaka gwatandika dda, nga tuli mu second term. Ne baŋŋamba atosobola kutuula mu senior 4 kweyo profile yo ku byafaayo byo bye tulabye tosobola. Ne banteeka mu senior ya 3. Ndaba bakuyamba n'okuyamba. Essomero liba lyange nali nkuza mu senior 1. Bampa ya 3 nno. Ne ntandika okuwandiika notes. Waliwo omukwano gwange bamuyita Luyima Abdallah. Yampandiikira notes, yalina handwriting nnungi nga Kanso oba onyumya ebimu eringa firimu by the way. Kati waŋŋambye wali opangisiza ojjayo mutoowo, obeera ne mutoowo, wamulekanga akola kyewaka? Bwe nali nkola namulekanga waka. Bwe yafumbirwa ne ndyoka nzirayo. Ye tewamuzaayo kusoma? Yali afumbiddwa. Gwenga munnamateeka ki ekigenda mu maaso mu kibiina kyaffe kinnansangwa? Bwe kibanga General Museveni yalina ddiiru gye yali ayagala okutula ne Democratic Party, Mukulu Nobert Mao ne munne bwe bajja bamuguza byoya byanswa, kubanga banda Democratic Party baagaana. Esooka talina we yabatuuza kukkiriziganya naye. Bw'otunuulira embeera eyo olaba nga Mukulu Mao yayagala kulya bwa minisita, naye n'atayagala kibiina kyamuleetera okwaka akireke nga kitambula mirembe. Yayagala nakyabeere ng'akizikizza. Ani president wo? Mao ow'ekibiina kya DP? Si ye Nobert Mao. Kati president wo yaani? Oyo anaabeera ng'alondeddwa mu nnonda entuufu, kuba ono yasiiwuuka empisa. Mu kiseera kino yaani? Ekibiina tekirina pulezidenti jeno. Oyo yagenda, tosobola kulya keeke ate n'ogisigaza. Nze kyova olaba sisobola kutuulayo gy'ali
wakiri nnyo obutwa nti najja nti nno nti ayimirire awo ajje atuluŋŋamye nti ye pulezidenti jeno kyabugwagwa kubanga okutambulira mu mukoka kubanga omuntu tasobola kubanga atudde eri mu State House ne General Museveni ne basala entotto ngeri ki gavumenti yaabwe gyebeebeera mu buyinza nga tevaamu emyaka n'ebisiibo ate n'amala n'agamba weebale nnyo okutukubiriza kati ate ngenza okusanga bannalukoola tusale entotto ngeri ki Democratic Party gyetwalamu obuyinza mu mateeka waliwo kye bayita collective responsibility eri kuba cabinet ministers nti ekyo kisaliddwawo mu cabinet kyekyo ne bw'obanga gwe wabadde tokikkiriza ekirala minisita ayina gye bayita oath ekirayiro ekyo kyakola akuuma ebyama obutabyasa kakati ate atandika atya okujja ebali ntuma tutuule naye tusale amagezi ngeri ki gavumenti gyegwa kati DP ekyaliwo DP weeri ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekyatandikibwawo Engineer Kasolo Joseph kibiina kya Ben Kiwanuka ekiri ekibiina kya byanyima twogera kuno nakule bwe twogera ku kanso Nalukoola abantu abasinga ekisinga obbajjira mu bwongo bwabwe byattaka kulwanira battaka kukola kyekyo mufuniramuwa okikozesa mutima ki weebale nnyo olumu ekiremesa abantu b'ensi eno okufuuka bannaggwano kwe kutuulira ebitone byabwe ekitone ekyange ekyokukola obwa puliida ekitusoomooza okukirimu nti kya bbeeyi abantu si bangi abasobola okusasula bapuliida bawolereza naye bwe nsalawo nsigale n'ekitone kyange abantu b'ensi eno bayinza obutanganyulwamu ate nga nze seerina ng'omuntu wabula ndi olw'okuba abantu abalala be bandeetera nze okuba ensonga ekirala abantu b'ensi eno nze kye nafuna obufunyi okuva ewa Katonda nze nkibawaddeko ntya olumu kyekintwala okuwolereza abantu abo abamu ekitegeeza oluusi okolera bwereere ati kati abantu abamu omulaba nga ne waasula tayinaawo waliwo omuntu ajja mu ofiisi yo n'omutunuulira ng'olina kusooka muwa mazzi ga kunywa ng'olina kusooka muwa kyakulya kati njagala ombuulire abantu ng'abeerusanja kiki kye wali osobola obbasaba nga bamaze okukoona ennyumba zaabwe ne zigwa wansi nga tebalina waakusula togatta bibiri fiiringi y'ebyobufuzi togatta ebyobufuzi ne fiiringi yo ng'omuntu waliwo ebintu ebimu nga tebiriiko bya bufuzi nga tebiriiko na ddiini naye ng'okiraba bulabi nga bw'otaba gwani omulala kubanze njagala okutegeeza nti olugendo luwanvu oluli wakati w'omukono okutuuka ku nsawo omuntu okugjayo ssente ze awo omulala si kyangu bw'obanga gw'okkiriza ng'osobola okuwa omulala ekyo ekyebbeeyi kimuwe olumu ne bye tuwaayo tebiggwaawo kati obuweereza bwange nga puliida bwe mbanga kusendeza abaana bange ntoddeko ne nteeka amafuta mu mmotoka ne njozaako ekkooti ne mpaako ku muntu oyo atalina mwasiriza alemereddwa njagala otunuulire famirizi zaffe gwali eyo atulaba olowooze ku bantu beewammwe mu famire yammwe ani asingayo okuba owa waggulu waliwo famire nga yalema nga terinaayo yadde yatuula siniya ey'okuna kati bw'etafunayo omuntu ava mu famire endala kuyamba bantu abo biganye obwa puliida otuwa buwi mutima kuddiza nina abansasula nina n'abataalina busobozi bunsasula nyina abamu nga bo bw'oba omukoledde bw'asanyuka akuwa ttooke omulabi wange tusinzidde wano e Naluvule tubadde ne kanso Nalukoola ekitundu kyekisoose manyi nti byagambye obiwulidde nze ng'omuntu byensinze okutegeeramu ekisooka olina okuba nga weegomba bw'oba olina ky'oyagala okufuna
kubanga tugamye ne bwe yayingira okuyimba yatunuliranga ba Bobby Wine bava ekittante ne bajja ne bayimba naye nga basoma n'agamba obebbanga liisewo kyenkana ki nja kuddayo nfuuke ekyo kyenjagala naddala okuwolereza abantu mu kitundu ekyokubiri tukomawo n'ebintu ebirala bingi nga bino yenze Sanyu Robina Mweruka Omukama Katonda omulungi akunkuumire.